This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Okay. Kale grab tubuze yala kuba mukakamule ero webale kale tubadde tusaba otubuzeeko tutandike press conference jamani mwebale kunsalako mwebale kundagallo wamwe ebyokola mwina bingi era n'amawulire mangi ge mulina okukwata naye musalawo mu mbeererewo kiba kisima era nsiima waawera mulimu abawandiika ebyekidongo naye era kyekimu mbamanyi naye ate ge mawulire era bamu ebirungi n'ebibi so tubadde tulina okukola press conference tulina gikolera wano tulina gikolera ku cricket over Lugogo era nga tuseetinze buli kimu nga jinjala okunnyonnyola abantu okuba introducing show yange mu bulambulukufu bwabwe so mungu takyagadde endowooza netufunamu okutataganyizibwa mu kkubo ne tutatuuka naye era likodi tugimenye ife abasoose okukola press conference ku CPS okitegeera n'omusibe eyakafuluma ekkomera yamaani so kati ndooza nemwezira ku kya show ekyo abasirikale kyekikwaseewo abasirikale bo babagambye tekubadde munyakuzi wa busimu teri anyakudde kasimu nga iwoogera ekyo tekiyinza kukwasa muntu ekyenyinza okugamba ekindeetedde okunstopinga bubanga siyina clearance siyina lukusa lunzikiriza tambuza bigere mu nsi eyaffe gwe baŋŋambye mbunze sikirizibwa kutambuza bigere neneebuuza bangulire emmotoka gye baagala ntambuliremu so nina gwe nawa okwasaganya ekyofuna clearance nalabika yampiseemu kanaana nga bimanyi n'atagifuna mu budde ne right now aŋŋamba alina ggulu anoonya clearance yamanyi bw'ali mu kuŋŋamba ne sawa zaakakati mwakyaginoonya nze mbadde n'abantu 10 tiimu yange then abalala of course bala gravity omutuju beegattamu abalina ebigendererwa ebyenjawulo abaagala okubba abaagala oyisaawo ebyabo abaagala just kivibe naye ffe tubadde 10 nga nina wenina otwala flyer zange awo mu tawuni then neyongereyo ebigogo naye abantu ne baneegattako nga bangi yasobola bakontrolinga olaba ne polisi nyini eremedde obakontrolinga ate nze atalina wadde kasaale so ne batukwata ne batugamba tujje wano babatadde teri gwe basigaza lwaki abayimbi abalala bwebasoka njogere kusho ennaku z'omwezi nga 7 tuli Lugogo cricket over era nga bwe mbadde njijja nkola show emyaka gyonna tekiriiko mbu nina gwe nayiikiriza mukimanyi mu September mba ne concert ekyo kimanyikiddwa era nagiwanikayo nga n'obudde bukyali girangidde ebbanga ddene muze mulaba billboard zange okumala ebbanga mu bifo mwe naziteeka batambulira ku Entebbe Road badde baziraba mu tawuni wakati badde baziraba so nze nasalawo nenkola show yange abali bajja ne beefuula mbugo bakanege era bagenda nabo gattawo evako lyabwe okategedde kati naku z'omwezi nga 7 Saturday jja tuli ku cricket over Lugogo as usual w'omu ground ekitegeera so mbakowoola namwe mwenyini bannamawulire njagala mubeerewo muzeeyo obujulizi mbabaye ekisajja kyekyo kyali strong teri ayinza kinyenyamu wadde ani alina ekibuuzo kya mitwalo 2 nandyagadde nnyo omutwalo gumu naye endongo yakyuka nandyagadde nnyo abantu bayingirira omutwalo nga bwe nteera okukikola
naye otunuulira buli muntu akola atwala emitwalo 2 n'abakolera e Bulaaya n'abakolera ebweru w'e Kampala oyina agenda e Masaka nga ajalona mubiru shoyinga ya mitwalo 2 e Masaka ne bagenda Galaxy ne bagenda ne bakola show e Mukono ku mitwalo 2 n'engamba waayi nzaani atakyuka olaba n'enejjiri tekyuka kuba yali ya 2.5 yataano kati yalinnyamu ejjiri terabagamba 1000 kati ate nzaani atalimbisa kati so mitwalo 2 ku mitwalo 5 VIP tebo milioni 3 waliwo abantu abataagala muviyo nga baagala bafune tiketi zaabwe before olunaku lwennyini bitundu kimwe bayinza okugula tiketi zaabwe bazeekuumire saagala bawa tiketi bajja zikyukula mwana tuleke kudda wakana mugaati gw'abaana naye tiketi zijja kubeerawo werugogo ku so kyekyo tewagenda kubeerawo nnyo ati ali awo tukimanyi nti oli omu ku bayimbi ababeera ne energy to stage naye ate ku lunaku mbeeramu abo abawaayo ne bayita mu kusasula poliisi kanso gundi balabe nga kyezo zibeerawo so kati ndowooza buli omu yeetaagamu naye ne bapromota tebayinza kwetegeka bajjo tayinza gamba bajjo live bajjo concert tegeera era alina oteekawo mu artist gwagenda otunda yaman Gravity tulaba bana zonna eziri waggulu tetulabako promota yenna kebereneko esaati koli abasponsa bakweganye oba tebannakutuukiriza basobola okunneegaana ate bakole naani omulala nga tebaliiko saagala esaati yange esaati yange naye of course temuliiko mabasanyuka setaga batimba wano temuliiko sigenda kutimba naye kwemuli temuliiko nga basaponsa ne midi endala kweziri ne kampuni endala ez'ebyokunywa kweziri kitegera mujja balabeera nga bazze ne babranding ebigogo tekyo aseesobola sisenagateekako wano omuntu kale nkoze cricket over gunogera kwa mulundi gwa 6 that means an experience ye Lugogo sebo tegeka ekifo emirundi 6 tekiba kyangu that means manyi we nino yita manyi kintu nino kukola manyi budget manyi ekyetaagisa okitegeera ate ne bemba niraba sponsor eno saati yange nzajambala ekikulu ibadde ekyeni nono omusajja waliwo n'abalala bangi nnyo abalina kyokulako lwakuba kale mulimu abamu boba olina okwogerako okitegeera kati awiro mudongo yo omulekayo n'agatta bintu kati endongo ya awiro gyeyaba nkadde audience zaawukana tegeera teri agenda zina malingala nelingala mwenyini yaggwako era abajja obeerayo mujja balaba ngaera baawiro n'abayongono era bayongono gawubawuliro Miki Wayini bimwe itagenda funa kali lwa afunira ki kali kankubuzi batadwa no Gravity ogenda wa Miki Wayini okoleyo ki si butagala bwe kiri bira si butagala afune bwe kiri mulimu ekintu kyolaba nga kiri beyond nga tusabuza abantu omaze emyaka emeka toli active mu ndongo bwe sebo yagala abantu basasule ekyebiri bajje kyekyo kufuna nyo mwenjawulo ku Miki Wayini okimanyi kalikuuza ekibuuzo bwe bakuteekera wano Gravity ne bakuteera wano ne mugwaya ogenda nani ng'onoonya ssente oyagala kufuna ssente oba oyagala kufuna entertainment abantu kunyumira ogenda nani tuva mbina ebintu by'okwerimba bannange okyegera abamu baleeta omwogerako tokola biki tubyogerako tekuba weekiri lwaki oba okidduka okafunye tebansobola ekyo kyo tebabalimba olowooza omwana oyo okuteekako ekivulu political move nga waliwo abamu advise besudiya ne babawaga ne balowooza webiri tebiri bwe bityo otegera abantu bagala music kubayimbira ye mwenyini beeryako enjawulo bakoma ddi okola vidiyo eri mbuyiyo bagikoze bataddemu ssente tebateeka ssente mu ndongo bagala kukiryamu bajja ne busimpase bwabwe mutuyambe ffe tufiiririra abantu abantu bagenda Lugogo ku cricket oval abantu bagala masanyu bagala kunyumirwa tebagala nnyo katembo oyo kitegeera bino si bya politics simbu gundi kibiina kino kibiina kiri bino happiness kunyumirwa omuntu atwekemu ekyebiri azina amazina okitegeera bwe tunatuuka ku bya politics si tumanyi gye tubisanga naye ekiriwo nnaku z'omwezi nga 7 music tegeera era tebabalimba bw'abaami abo bansobola ekyo tekisoboka sensudia
ate namwe mukimanyi bannamawulire nga tuzembya ddala okwebaka ku mmange mukimanyi anti ndayira nkubuulira mukimanyi tebansobola tebalinsobola ne bafuna ababawaga emirundi mutwalo zebampita Gravity omutujju bonna nga bwe bali Kakoosi Bakirindi agwa yatuula agwa yatuula you understand sokera mwawiro soka kuba awiro waliwo abadde batandise okugamba nti okwatibwako poliisi kyoli mu bubadivu kabadi ofunye kyoyagala kyayagala kyemuwadde ogambye nti oli star ndi star tulabye abantu ku social media nga bali mu kabira zi drop golaba nagwe nkabidde drop olaba nagwe nkabidde drop nze gokumpa drop kiyamba gwe otegeera sinakabira drop nze sinakabira drop siwakabira drop ne Gravity olaba nze nabayimbi mikwano gyange Shegera banzikiririza mu benyimbidde setaga mugamba blood pa drop amanya Gravity and supportinga nange mukolo gwe kamu supporting esokatyo abayimbi abambeereddewo ndudde nabo era jakola drop yange nga bye yakola omwaka oguwedde n'oguwedde abayimbi be bamu kuba njija ne muyimbira naye najja nanyimbira era nga bwe kirina okuba omuyimbi toyetaga namu kusaba muyimbi mu pa drop okyegeera ye alina kitunulamu n'agamba ono ndugu wange alinayo omukolo gwe yembaga yamanga wiki eno nga tetunagiyingira agenda gulaga komando otegeera kati so naye mwe mupima mulimu ekintu kyomula kyoweringa ngula ate kijja yesu lwaki mugezeza nyo oleeta ka competition yakwe naye nga mula ate kakola okitegeera mugezezaako kaleeta mwemwe ona bagambye kino obipimapima nga tebikwatagana nsobola oyimbira essaawa 3 nga buli lulimba yiiti olulimba bazina sesudiya mukimanyi mwenna abali wano essaawa ezi 3 nga buli lulimba bazina okitegeera kati waliwo kyopimapima n'ogattagatta ngola tebigatta yaman ekisembayo atukulabye nga yafunye ngeri gye ku poliisi presidential man president is man kyakabi banakkiriza kuvuga okufuga batya okufuga ng'omuyimbi nono gwoli mudongo okufuga batya kyotegepresident w'abayimbi si bwekiri presidential advisor kati ekyakabi kisima kye buli omu yandikyagadde ekyo kuba kuliko omusaala ate tukolerera kukola ki funa sente wewe bakusasula ku nsonga eyo yennyini omukulu Edirisa Musuuza asaba mu abayimbi okumuwa ebirowoozo bimulowooza sirina kirowoozo sirina kati ate ndowooza eki kitegeeza toli willing kubanga sirina kirowoozo ate kirowoozo ki nze mbadde mu federation gwe mubuuza oba nali mpanise ku mukono ng'ombuuza sibuuza era nze njijjawo ne banga waliyo kasente mu lupeeyo oba waliyo ne bampa eba tewali ne neeyongerayo kati nze kati ahambo njijjamu kati copyright ekoze bweti tebiriyo nga tuze mujaddala tebiriyo ate copyright eyinza okuba gyeri kuba Bobi Wine yajjayo oluyimba lwange teba copyright no eba enkutte kati ebamukono katemba so sina mukono gwegenda wanika bunina kyembuuza simanga ekirowoozo sina kirowoozo kyonna ekirowoozo kyenina kuyimba mega sure mbeera sitanga bwe mbadde sente majja ensobo zijja kitegeeza copyright bweri copyright yezo kakira abantu bafunayo ku sente ku YouTube ne bazifuna gundi awo ebera copyright utega gwe nawe waddembe gwe nga artist okukirwana kunoga music wange tomuzanya awo musasula bwabanga alina value bajja kusasula yaman tuddeyo ku kivulu okulaba Lugogo Cricket Oval embaga ya Isi Manami tewali kuuli genda abantu walala wonna tebabalimbe wala kisobola n'okubayo bo kusata dejja embaga ya Isi Manami sobola n'okuteekayo ebigundi ekiddo nga tebusala mulina kudde n'olugogo lero tunayitako ewaja ti akuba ku mmere ewooma
Andi Ajat afumbe mmere ewooma anajeerokoga atufumbire ku mmere teri mmere eyo mmere bwera gyegulira just waliyo ndongo music man. Ground TV 100% entertainment.